Mbabuuzako abatuuliriza baffe abalungi nti mwasibye mutya nno bassebo ne bannyabo. Muli mutya abalongo batweyo bannalongo ne basaalongo, mbalamusizaako abaana bato abalangira n'abambejja. Mutya nno mwebale kwekuumira ku mukutu nateena tukomyewo okuba nga twanukula ebibuuzo byammwe ensonyi Nalongo na Mirembe wamu n'omusomesa waffe Nalongo Nalwale. Hello. Mukyebaleko naawe. Kale mukwano nammwe mukyebaleko. Mwebale kuweereza ggwanga. Tugezaako nnyo nnyini ddala. Mugerezaako nno ddala. Kubanga ebintu byakunyigiriza ebikola bingi. Kale okufunayo akadakiika obeeko ky'obuulira abantu oluusi munnaye kibula kwegamba Oluganda lukalubyemu yogera olunyolo. Njogera olunyolo. Ya obusuumi obumu tugenda twenda kubasomesa bayita obwire tutayina. Okay. Obujwahi na buli kimu byonna manye ne tetuli bantu. Okay. So Nalongo tuddemu ebibuuzo by'abantu. Yeah. Njagala ennaku zino tuziweeyo okuba nga twanukula abantu abazze nga batuwagira ebbanga lino lyonna ate tube nga tuddangamu ebibuuzo byabwe olwo tuddeyo mu kuba nga tusomesa. Okay. Ate era nkubiriza n'abo abalina emiramwa gye mwalyagadde tube nga tusomesaako bambi osobola okuba ng'oteekayo omulamwa gwo wansi mu section n'ogamba nti nze naalyagadde musomese ku kino ne kino. Yes, tujja kuba nga tukisomesaako. Leero tugenda kwanukula aliwo. Waliwo ono abuuza ekibuuzo nti who is Bendegere? Bendegere ku mitale Bendegere. Yeah, Bendegere is omwenge tenaagonya mitala Bendegere. Yeah, omutala baguyita Bendegere. Bendegere ayinza okuba yali muntu omanyi history has it nti omanyi jjajjaffe Nagadya mu nkumba yazaala omulangira Kyobe ekyomubeezi. Okay. Ng'amuzaala mu Kabaka wa Nnema. Okay. So ab'endiga bwe banona omulangira oyo Kyobe ekyomubeezi ne bamutwala eyo Embaale Mawokota. Mpulira. Bwe yatuuka eyo tebasobola mulabirira bulungi kale n'abanga olutabaalo yagenda oddumalako nga amaze okukisa omukono. Kati nnyina Nagadya ye mutima gw'obuzadde gwe gwali gumuluma. N'asalawo awondere alabe omwana we kye yalaga. Ya kati mu kuwondera omwana oyo n'asomoka amazzi n'agenda awo enkumba. Kaakati awo enkumba omwami oyo Bendegere yali amulabirira awo enkumba era n'alaalira awo enkumba teyasobola kutuuka eri Embaale Mawokota. Ya. Okay. Yanaalira awo enkumba era ayinawo embuga awo enkumba. Kyogamba nti amunoonya amusanga nkumba. Sobola kisibako. So akibetingako kubanga of late abantu tukizudde nga batambula tebali stationed mu bifo bimu. Oyinza okulooza nti ali wano naye nga kyemanyi nti kati mu kifo ng'ekyo kyali stationed abeeramu ne mandate okuba nga ayitirawokko. Okay. So osobola omuswamirawo n'omufuna. Ya omuswamirawo n'omufuna kubanga aba tayinza kumala bbanga ddene nga tayitiddewoko bingi nti kifo kike. Okay. Yeah. So omukulu ono Bendegere yali amulabirira kiyinzika okuba nga yali mutaka. Of course yali mutaka. Okay. Yali mutaka. Wow. Yeah. Era olusozi we luli Bendegere. Yeah. N'embuga yali kikiwaliyo abatamiivu kyekivaako akayimba ako omwenge tunaagunywa mitala Bendegere kiki? Abantu abo batambula n'amasanyu. Batambula n'amasanyu ate bwe twogera ku ssanyu eri ekintu kyotoyinza kubuusa maaso gwe mwenge. Yeah, mwenge guleeta nnyo essanyu. Yeah, guleeta nnyo essanyu mu bantu. So mu ngeri y'okubuzaabuza omukyalo ono eyalina ennaku y'omwana we essanyu ly'alinanga okubaawo so mu kubaawo y'embeera eyo.
eyokuba nti gwawoomerangayo nnyo eyo. Okay, ndowooza munnaffe eyatubuuzizza ekibuuzo ekyokuba nga weebuuza ku bbendegere ndowooza okwanukulako kuwulira. Bannange nno mutusiime okubanga kati ebibuuzo twatandise nkyesabidde sirinze kubanga bandowooleza. Okay, kati yono tugenda kubanga tudde mu kibuuzo kyokubiri. Omulala ono abuuza bwe mba ntuulako bajjajja mbeera nsobola okulagula oba okukebera saako n'okujjanjaba maama nzaala? asobola okukebera nnyina muzaala. Okay. Bw'abeera atulako bajjajja. Ensonga eno ono ye Shaki. Ensonga eno ey'okuba nti osobola okukebera maama wo n'okumujjanjaba singa oba otudde mu butonzi oba osobola okubaako by'osobola okukola, naye nga okulagula mu butongole n'okukebera mu butongole ng'okebera maama wo gwe ng'omwana tekikkirizibwa kubanga ono abeera muzadde gy'okola ki? Abeera muzadde gy'oli. Ate Abaganda si be balugera nti ne gw'ozadde akubira engoma n'onsona kati ako kaba kadde tosobola mutunula mu byenda naye aba n'ebyama bye ng'omuzadde. So morale kiba tekiyinza kukola bulungi kujjako gwe oba olina kyotegedde kisobola okumujjanjaba oba osobola omurefaringa to someone else gw'olagirira n'akimukolera. Kati ate bazze oli waba ayagala okebera omwami we ng'atuulako bajjajja ye omwami we osobola omukebera ejjoogo abakyala abali eyo baagala bamanye nedda bannange temukebera basajja bammwe mubaleke banaye abantu mubalekerewo we banywera ku tuzzi olyoka omulabe byonna olwo ogambe nti nno ki. ate abafumbo lwaki tuba n'ebyokweka tusheyalinga buli kimu. Okay. lwaki oyagala oleetera nze nga maama sikaanya nakyo ekyo kyokugamba nti n'omusajja akebere omukyala n'omukyala akebere bbaawe. nze nzikanya nekyokubanga tulina okubanga tumanyagana bwe tuba nga tusobola okumanyagana mu nsonga z'enjawulo lwaki wali tuba twekalubiriza. Nalongo kankubuulire olaba eri ebintu bye tutunuulira mu nsi muno ne tubitwala nga joke but it's not a joke. For example, abantu balina ebitambo mu nsi muno Nalongo. Kyogamba oba omufumbirwa tukimanyi nti alina ebitambo? Oyinza okuba nga tukimanyi nti abantu balina ebitambo because it is a general term. Bw'oteekawo abantu basatu ojja kwesanga nga kuliko ndowooza ng'omu atalina. Ate nga bwe tugamba nti talina kiba kitegeeza kyalina kinnafu bunafu. Naye abantu balina ebitambo ebiri severe, biri very hungry, ebizibu ennyo ebyokuhandolinga. These are some of the things bye tukubirira obukubirizi. Like nga bw'ogamba nti omuntu ono agenda kuwangaala emyaka 8 katukubirire emyaka gino 8 gy'anaawangaala. Asimatuka ekitambo kino bye kikola ki? Simanya musigwa mulezi. Bye kigamba. Okitegeera Nalongo. Ne tukubirira omuntu n'asenvula naye nga ekitambo bye kyogera bintu bizibu nnyo. So bwe muba nga mwagalana, these are some of the things by'otandyagadde kumanya. Kati watya ng'oli mukyala ozaalidde omuntu ng'oyo n'ogenda obikkula n'olyoka olaba ebitambo bino ekitali kimu ebitali bibiri ebitali bisatu. Kisingako n'omanya ki ky'olimu. Nedda. Awo obanga atakubiriza abantu kwekebeza kawuka ka mukenenya. Mwekebeze kawuka ka mukenenya kali definite bannange okamanya ne bikagenderako byonna obimanya. Kati leka ne wano bamanye. Nti nno ki? Ekirimu. Nti ndika ekitambo ekyajjajjanga omukyala eyali azaala kitange. Omusajja butya bw'omu. Ate nga ne kitanga yaliko ekitambo ekyajjajjaawe yali azaala nnyina. Okay. Kati nga bino ebitambo bibanja okusera, bibanja okulya, bibanja ki? You know? Sometimes it gets complicated. Okay. Nalongo nalubale akugamba mbu temwetunulamu. Me I'm saying engeri gye tuba nga eri yonna tutuukayo nga why not mwekebere muno mwemanye. Wamba mmwe abawuliriza mulaba mutya? Should we? Mujja kubanga mutubulira mu session awo wamba mmwe mugamba mbu kikole tutyanze wamba mbagamba nti omusajja mukebere
omanya kikyali omanyi ani gwoli naye si kubanga ayinamu embeera z'otajja tegeera. Bano abaami tubazaalira abaana kati munnange ogenda zaalira omuntu gw'otategeera mukeberemu wekiba kisoboka mukuba omweso woba tosobola gumukuba nga ali awo atunula mulinde ekiro mu buliri nga mwebase tandika omukuba omweso ate awo waba weebase nze nkubulira kigenda kubanga kikwangoyira buli kimu ojja kukimanya wakumira ku mukutu gwaffe ogwadalabalega divine ojja kuba nga otubuulira ekituufu ekyokuba nga tukolera nsonga z'amaka muzimanyi tubagala nnyo akume atakumira mpeera weewaawo